ti omukazi nze ntya kibayita omukazi mugumu nnyo kubanga yasooka n'omukazi okumanya kati omusajja tosobola kusinga mu bwongo bwaki bwa mukazi kubanga yatusooka okumanya yasooka okulya ku kiba n'aleetera Adamu. Abakumye atya Kristo omulungi kansuubira abakumye bulungi abakoze bulungi era mwenna abalina ebizibu ebyenjawulo twongera nate okuba nga tubasaasira ne tubagamba nti mwekwate Katonda awo wokka we mujja okuba nga mufuna ekituufu awo wokka we mujja okuba nga muwangula era namwe abalina bye mutuuseeko mu bulamu nga gw'olina ky'ofunye oba nga olina kye wasabiriranga era ng'okituuseeko. We say congratulations, we thank God for that era ne tukusaba oyongere okunyweza Katonda kuba ojja kufuna bingi n'ebyobadde tosuubira. Mukama Katonda bw'omwewa naye akwewa era bw'omwesiga naye takulekerera. Mukwase ebibyo nkusuubiza tojja kwejjusa. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde omwami oyo gwe mulaba mumumanyi. I'm very sure abasinga temumumanyi. Oyo ne ye mwami Tomujuuko, ye Pastor Tomujuuko era nga ye bba wa Pastor Jeje. Bawa Pastor Jeje ono naye mubuulizi era nga naye musumba. It was my first time seeing her. Gwe soso mulabanga preachinga era samonize nze nazaagaliddewo. It's a yes for me because waliwo omuntu abuulira n'osimagira, waliwo omuntu abuulira n'owulira nga omanyi tuyigira mu ngeri yanjawulo. Waliwo asobola okuyigira mu kwaya, waliwo asobola okuyigira mu praise and worship, waliwo asobola okuyigira mu sermon zennyini. So buli omu ayigira mu ngeri zanjawulo naye Pastor Tomujuuko tabowa ngenda kuba nkulaga sermon yeeno ngaga ali kugamba bantu kutya abakazi azze okubulira ku kye bayita omukazi oba omukyala awo wabeera Pastor Tomu agamba Gamba ono yabakuguka Gamba ono yabakuguka ono yabategeera. So nalabye sermon eno nensanyusa nnyo eyigiriza of course from juke baffe ibiramu okuyigiriza n'okunyumirwa byonna bibeera combined. So olunaku lwaleero ngenda kuba nkulaga mwami Tomujuuko bawa Pastor Juliet Juuko Nakamate nga preach nga bano mujukira nti balina kanisa yaabwe eri awo bagiyita Life Builders Church era nga nabo baweereza bamaanyi. Family yonna yasalawo okuweereza Mukama Katonda. Ndowooza bye birungi bye batuukako mu bulamu mu biraba. Beewaayo ku lwa Kristo naye Kristo n'abasembeza. Era without wasting time kkiriza mbeere nga nkulaga ku Pastor Juuko Tomu bawa Pastor Jeje nga abuulira era obubaka we nkusaba buwulirize bulungi ogenda kuba onyumirwa. Amina. Nina omuntu omu yambuuza ekibuuzo atugenda mu mwezi gw'abakyala. Tomu yambuuza ekibuuzo n'agamba naye musumba kankubuuzeyo ekibuuzo mukusooka nali simanyi nti gwe bawa Pastor Jeje. Mugamba mbuuza ekibuuzo naye alowooza musumba omukyala wo naye alinga abakyala abalala. Abakyala nga batusumbuwa okufa n'owakusumbuwa n'owakusumbuwa ngaffe batusumbuwa. Mukama yebaziwe. Ne mugamba bw'osiima omuyembe ogulyako omuyembe bwe gusuula ebikoola tobyeraawo gutemawo kubanga toyagala bikoola. Mukama yebaziwe. Nina muwala wange yazze wano nina yiwa niyo olunaku lumu akeera ku makya mu compound okweramu ebikoola by'emiyembe by'omufene. Kati yagamba naye taata nina amagezi lwaki omuti guno tetugutemawo. Kati ye tabala kulyako fene naye ekimukooya bikoola. Naye bw'oba onoolya fene naye bikoola bikirizo bikola bitya. Mukama yebazibwe. Kati mu kintu buli kintu kyonna ky'olaba olunaku lw'olwaleero kiriko ekyolaba ekirungi ennyo ky'oyagala n'ekiriko neky'olina okukola atya okukola. Ky'ova olaba Katonda tatondangayo muntu ali perfect. Kakuddiremu buli muntu y'ensonga lwaki Katonda yaleeta omuntu omubeezi asobola okuyamba anaakuyamba anakuwanirira. Tewaliyo omuntu gwe bakolanga malayika. Ne Yesu baamuyita omunyina agamba omulungi yekka yaani ye kitange. Mukama yeebazibwe. Kati ezimu ku tesiti ezitutwala mu ggulu
ezimu kakasa nti gwe tunaaliyingira be bantu be tubeera nabo, be bantu batwetoolodde. Mukama yebazibwe. Buli omu ali wano yalina sisita we, alina muganda we. Muganda we yakunyiizanga wamukolanga otya? Wangi mwatabukanga ne mwerangira obuugi, ne mwerangira emmere, ne mwerangira buli kimu kyonna kyonna, naye bwatukaga kawungeezi nga mukoze mutya? Nga mwazzeewo ddemu okukwatagana mukoze mutya? Mwalwananga ne mukola. Kati ate olina omukyalo olwaleero, kati mulabe nga sisitawo. Abakazi ti omukazi, nze ntya kibayita omukazi. Omukazi mugumu nnyo kubanga yasooka n'omukazi okumanya. Kati omusajja tosobola kusinga mu bwongo bwaki bwa mukazi kubanga yatusooka okumanya, yasooka okulya ku kiba n'aleetera Adamu. Mukama yebazibwe. Era Katonda yabuulira ke babeere bagundi abo ba Lebbeeka. Katonda yayogera nabo n'akuuma ekyama, n'akuuma ekyama mpaka kutona mugamba nga yabuuza muno, mpulira abaana balwana kiki? Omusajja ye ali mu bibye, n'amugamba olinamu amawanga 2, omuto alibeera omuki? N'asirikira ekyama nga takibuliddeko yadde kintu yadde nooku. N'ategeera kati ngenda kuzannyawo nti omukisa ngenda gufuna nti ogwo gw'omuto ono. Ate nga muno tukimanyi bulungi nti omukulu yalina okubeera omuki? Omusika. Era yalina okuba n'omukisa. Omukazi yakuuma ekyama nga Katonda yayogera naye. Era kyolava nezi gavumenti zaagala nnyo abakazi. Omukazi kizibu okutegeera nti ono omukazi mbega. Naye omusajja olumuwa obwambega atandikawo, nze nogulaba mbega, ndi mbega wa State House. Ayagala kubuulira agende ng'akola atya, ng'azimba. Naye omukazi osobola okunyumya naye ne mukola buli kimu kyonna nga tosobola kumutegeerako nti alimu akantu konna. Ebyo miraba mu Isirayiri, kubanza nsoma nnyo ebyafaayo bya Isirayiri ebya Musaadi, mbisoma nnyo. Tosobola kubategeera omufumbirwa n'okumuzalamu n'omuzaalamu naye nga buli kimu kyonna. Yasser Arafat agenda okutegeera, yali pulezidenti wa Palestina, nti agenda okutegeera nti omukazi gwalina mu Yudaaya nga buli kimu kyonna, buli kyonna data yabayingiramu dda bali omu. Mukama yebazibwe. So oyo nno yabadde wa Pastor Jeje, yabadde wa Pastor Jeje era nga bamuyita Pastor Tom Juuko. Kansuubire mu mwagadde, gwabadde tamumanyi yoyo abadde atubuulira era ndowooza naye mumulabye ndi Pastor Jeje gy'atambulira eyo wamaanyi, tayisibwa mu maaso, tanyoomebwa, ayimiridde ku Katonda, akoledde Katonda kubanga amanyi kyali mu bulamu bwe. Akikozesezza bulungi nnyo n'aweereza Katonda n'obulamu bwe bwonna. Y'ensonga lwaki alina kyakugambye nti omwami omu yamubuuza nti yegwe bba wa Pastor Jeje, kwegamba ng'alabira ddala omukyala w'amaanyi, naye ng'ate bambi Pastor Jeje wabeera ewaka abeera mukyala, abeera mukyala, at the end of the day mukyala, naye ndowooza amaanyi Pastor Jeje mugalaba g'alina mu kuweereza Mukama. Mukirabye kansuubira muntegedde bulungi, temunfuna obubi, naye ng'ate yo yabadde bba wa Pastor Jeje nawooza nakyo mukitegedde era naye mumulabye. Ngenda kuba nno nyongera kubafunira samoni ze zonna kubanga muweereza w'amaanyi. Kale nno mukkirize mbasiibulire wano, mbagalize olunaku olulungi, Katonda abankumire, temwerabire enkya gy'emikolo gya taata wa Pastor Vicky. Taata wa Pastor Vicky olunaku olw'enkya agenda kuba asamba gawuni, bagenda kuba basamba gawuni. Ebyo nangenda kuba bibaleetera mu bujjuvu bwabo. Nkusaba weekumire wano, tovaawo, obeere bulungi, weeraba.